Omukolo gw'okusimba emiti y'okuzzawo Mabira gwetabiddwako ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo nga bikulembeddwamu ekitongole kivunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga ekya National Forest Authority basoose kusomesebwa akabi akali mu kusaanyaawo ebibira mu ggwanga nga kino kye kiseera buli munnayuganda okukwatira wamu okulaba nga bataasa obutonde bw'ensi obusaanyizibwawo. Kumanya nti obutonde bwe tunaaba tetubulabiridde bulungi tuli mu katyabaga k'amaanyi. Ekibiranga kino Mabira kye kituyambako n'okubeera nti enkuba amazzi gava mu ttaka ne gaddayo mu bire ate ne tufuna enkuba. Jennifer Namuyango, minisita omwezi wa gavumenti ez'ebitundu asiba ne Uganda bonna okwetanira okusimba emiti nga kino kyakuyambako okutumbula ebyenfuna eby'eggwanga. Tewali lunaku gwe munnayuganda gwe mu African lw'omala nga tokozeseza kintu kivudde mu miti. Ennyumba gy'osulamu bagizimbisa miti. Emmere gy'olya bagifumbisa ku nku oba ku manda ezo miti. Amadagala agasinga gava mu miti. Ye Matiya Kigongo ssente bwa disitulikiti y'Ebuyiko yennyamidde olw'abamu ku bakungu mu gavumenti abeesimye okutemya emiti mu kibira eky'Amabira ekibalemesezza bo ng'abakulembeze okutaasa ekibira kino olw'okufuna okutiisibwatiisibwa. We tuba tutaddeyo ttiimu zaffe omuntu n'agamba nti essimu evudde waggulu. Amasimu ago agava waggulu singa geekomako fe aba wansi tusobola okwogera nabo emirimu ne gitandika. Naye embeera eri mu Uganda eringa eraga ti abanene tebakwatibwako, abatono bo bafa enjala, kakati buli omu n'alemererwa. Tom Obongo Kiro nga yakulira ekitongole kivunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga annyonnyodde ebigendera by'okusimba emiti mu Mabira. Most of the big trees are not here. So the purpose why we are here, we want to bring back the big trees. And we can only bring back the big trees by planting. So this program, we arrange it under the corporate social responsibility to appreciate the taxpayers of Uganda. Ategeeza nga basanze okusomozebwa olw'abantu abeesiza mu ttaka ly'ekibira era nga alaze essuubi nga bamaliriza okwerula ensalo ez'ekibira kino nga n'abakulira amasamba ag'ebikajjo bakkiriza okusenguka ku ttaka ly'ekibira. But we are working with the managers of the sugar plantation to ensure that we plant those areas. So it is not something they have accepted. Where they have not accepted, you cannot get the pillars inside somebody's land. We wazibidde nga basimbye emiti egisobye mu mitwalo 2. Damba Tadewo yakusakidde guli eno ku Bukedde TV.